birungi mutuusaako engalo ndi ne mukulu Sewandagi azze olunaku olwaleero okutuwa show buli lwakutaano tubeera naye n'atuwa kyabazze nakyo naye nga tulina essanyu lingi nnyo bwe tuba nga tuli naye ate era mwebalenaudogamba abantu okusaba ozituuma amannya nga lwaki otuuma Shwavu baagala nzituuma amannya era neyo jagituuma kubanga baba bagirinda tebakyayagala gamba nti Sewandagi bambuuza bubuuza nti sheeno nga tetuludde ogiraba okitegedde ng'ate bagambe ngenda kubeera bize nnyo nja kuba ntandise ekiseera ekyebigezo ogenda mu bibuuzo kitambeera nga ntandise ekiseera ekyebigezo mba bize kumpi mwezi mulamba nga tewali mutawaana era bajja kumanya nti era titoliiwo era tujja kubasiibula nti mukulu Sewandagi agezemu ekizaamuzi naye mu bbanga bweri ajja kudda nga mwami Kibuuka bwe yagenda naye ajja kudda mwami Kibuuka ono wa Federo Kibuuka Edwin wa Federo wa Federo ngawo okulaba aba DP aba wa Federo wa Federo kati naye lwakuba aba DP ne Federo kale kakati wa Federo akati ensonga nyingi ziri wano esooka yeya Honorable Nambooze yavumye fulufiga twajogerako luli twagimaliriza n'ogiwunzika tereero kakati ensonga endala yeyokuba nti nno abawagizi baffe ab'ekibiina kya Nuupu badda ku kitebe wali ne beekuŋŋaanyiza awo kirina buzibu ne balemwa okugenda okubunyisa enjiri buli wamu buli omu abeera wali principal amulabe mwami Kwezi kinaatusobozesa okutwala obuyinza kyakubuuza ebyange ekyokubiri tuyina ennongoosereza ereetebwa Norbert Mao mu nnongoosereza eyo nga mulimu ekya parliament okulonda pulezidenti naye mwe musirise busirisi ng'ennongoosereza ezo zitandise okubagibwa kyokka tetulina kukolamu bwe zinaamala okuyisibwa olwo ate mulyoke mukomewo mutawaanya abantu nti ennongoosereza zaayita kyekisaana okukolebwa mu kiseera kino ng'ennongoosereza tezinaba kuleetebwa mu parliament. Njagala kutandikira ku kiri kyotandikidde otugambye buli omu ayagala kubeera ali nga principal amulaba bulabi baagala kubeera kuli nga naye nga ku ground tebali. Mwami Kwezi ofaananye nga omuntu eyasibye enkoko n'agisiba okuva erira amagulu gombi n'agireeta awaka naye ng'agisiba jjo ssaawa zino atuusa awaka n'agisumulula amagulu n'agiteeka awo naye agibuuza nti lwaki totambula amagulu gaba gakyasanyala akati abaana baffe abannuupu ate nga gutera okugamba mbu oli wannuupu sitera kugamba oyagala bave ku kitebe bagende eri poliisi gyebakubira era gyebatwala n'okubasiba kati gwogamba nti wano Kyagulanyi abeerawo nga gwe baagala okulaba tondabye ku kitebe nga wendi sikulaba yanti gati naawe toli wannuupu mbasitambula oli wannuupu ow'ebitege ajjudde afaanana atya be bagenda ne banoonya akalulu mu field ne bambala akakoofiira bw'oba okyansuubira okundaba mu banoonyi b'akalulu bakakuyegi eyo navaayo emyaka nga 3 emabega tokyakuyega nze ntuula nga wano wentudde nenjogera n'abantu akakadde kalamba nembabuulira nti ono eyakuzizza ebbaaside ey'emyaka 8 leero yakkirizza nti 8 kiweze naye wakkiririza nti 8 kiweze kifaanako ng'ono omukyala akuza 26 buli lunaku lwalikkiriza nti awezezza nawe omumanyi buli lwajja birthday ya myaka 26 buli birthday ya myaka 20 walikkiririza nti awezezza emyaka 4 agenda kuba ali mu nsanvu kati abaana baffe nina mu takisi mwembadde nzigira manyi kutanga babba pikipiki yange ntambulira mu takisi omuvubuka n'agamba nti nze ngumira ku ssuubi era essuubi lyendiko ndaba oyo agenda kufa essaawa yonna ne mugamba nti ekifugisiza omusajja ono emyaka kati 4 ng'agenda mu 5 ssuubi bassemwogerere baatuteerawo Evaristo Nyanzi n'abalala nga bagenda mu nsiko okulwanyisa Museveni bamuwanga nga boogere bepikinike ku Museveni tajja kuva mu buyinza
bakayiira nga battibwa, bankwanga nga battibwa, Bassemwogerere baatuwa essuubi ne bagamba eno Uganda mu byafaayo teri yali agifuza emyaka gisukka 8 temukakaalukana naye era ffe katugende tuzimba omusingi ogunaatuyamba okumujja mu buyinza tubutwale. Ssemwogerere n'amwegattako. Aba Daily Monitor ne bakuba n'akapande kakatuuni mu Daily Monitor nga Museveni ayambadde ensawo ng'eno bweti eyange ng'agyambadde ku mugongo naye ng'omutwe gwayo Paulo Kanga Ssemwogerere nti Museveni buli yalinga ateekwa okulaga nga Paulo Ssemwogerere yakulembera era Paulo Ssemwogerere yakola kinene nnyo okutufugisa Museveni emyaka 8 kati gye yakatufuga yamulaga ensi naye ng'atuwadde essuubi nti Museveni mu myaka 8 ajja kuba avudde mu buki kati emyaka tugenda mu Ameka ate tunulayo mutabani we naye awoominga era obukulembeze abwagala nnyo naye tujja kusaba bakatonda baffe bajja kumututaasa ffe yayinza okuba nga alina buli kimu kubanga kati ffe nga bwe tulaba n'obugalo bwaffe buno n'obukono tuyinza mukola ki alina emmundu alina amagye munene naye omwana oyo n'okutegeera ategeera muve mu ebyo newankubadde mutani wa president ayagala mumuleeta naye Muhoozi musajja amanyi ebyobufuzi Muhoozi bamuvuma Muhoozi toliwulira nga kazi bulijjo obeera natamala emirundi nze omanyize kankubuulire ekituufu kiba kituufu ne bagashumba Muhoozi ani yali amuvumye n'amwambalira ne bagashumba mbalaba naawe wano mbuuza Muhoozi ani yali amuvumye n'amwambalira nze olw'okuba mutya nga nkyayagala okulaba ku gavumenti eriwo ng'ate nkyetaaga okukozesa amaanyi amangi okulaba nga nkyalina bye nteekwa okukola mu busobozi bwange si mu maanyi naye mu busobozi bwange okulaba nga Muhoozi tasikira Museveni sijja kwogera ku Muhoozi saagala kumuwa budde omanyi bw'obanga toyinza kuyimirira mu luguudo wakati bwoti ng'emmotoka eziyitawo za mpaka n'ogamba nti Mukama Katonda wange olina amaanyi wekka g'osobola wanti wali motoka esobola kuntomera kumba wakuyitira ogenda omuweereze kati yaavuga emmotoka empa ate emidde mu kkoona agenda okuweta bw'ati agenda okusiba nga amaze okutomera kati nze awo sijja kuyimirirawo naye nkulaga nti essuubi abantu baffe lye baali batuwadde netufugisiza emyaka 5 era essuubi abantu lye bateekawo nti Muhoozi tasobola kusikira Museveni era ne batulaga nti nga bwe kyali badde mu nsi luddawa ebyo nabyogera dda gye wataali nembawa ne possible scenarios Muhoozi mwasobola okufuukira president Muhoozi tasobola kufuuka president ng'ayise mu kalulu ekyo tasobola tekisoboka ekyo tekisoboka ne bwanaakola atya mu kalulu tasobola eyo eyakalulu option eri cross option zasobola okuyitamu okufuuka pulezidenti byebino ebiteeso by'abamawo bibaleeta paalamenti nga yeronda omukulembeze asinziza ababaka abangi yeyo ng'awamba buwambi nga bwe twalaba Kabila bwe yawamba kitaawe eri n'afuuka pulezidenti nga bwe twalabye Munangagwa ng'awamba Mugabe ewo wasobola okuyita oba si ekyo nga bamulonze nga vice president ne bamulonda nga running wa Museveni n'alekulira n'alyoka akola ki naye okujja nti yayise mu kalulu ka bonna n'avuganya ne Kyagulanyi Ssentamu ne bukya ku makya nti Muhoozi yakawangudde nekyogamba nti no ku ground Muhoozi ne Ssentamu ani asinga amaanyi okujjako ng'oli mulalu goyinza okulonda Muhoozi omuntu nga mulalu ate n'omulalu Muhoozi Masaka nga nalaba akutta ate n'omulalu naye tasobola kulonda Muhoozi lwaki nga ekimugaana okulonda Muhoozi alina kizibu ki nga n'abasajja ba National Unity Platform eya Katerego bamujjukira eyagenda mu State House n'abanja abasibe kati yabeegaseeko ngolooza ki ekiyinza okugaana abalala okubeegattako nga Katerega bwe yabeegaseeko kubanga bannupu bangi bagenzi bakaga bo basaze eddiiro singa abadde oli omwana ng'ayogedde bye bigambo byoyogera ngera yabuuziza ebyo ebibuuzo nze njagala ombuulire nti kino kyekibagaana okulonda Muhoozi singa yeesimbawo kankubulireko bannayuganda si basiru si babuya si mbutanda si bikojogo ate si bajeko okulowooza nti mu nsi eno yonna Katonda yatonda famire emu nga Museveni ajja kujja afuge emyaka 4 era ffe abasiru tujje ne mutabani we gwe bazaalire Tanzania era naye tumuwe naye atukalakata emyaka 4 baani ababadde bawa President Museveni akalulu emyaka 4 gyonna gy'abadde atufuga yakawangula ddi ate balangiriraani ekirungi kyekyo kati wesigudde kubalangirira si kyokka ate kati gwe balangiridde yabeera mu ntebe singa gwe balangiridde tabeera mu ntebe ekyo kyanjawulo kati awo ogambira nti bannayuganda bazibu nze obadde mu kalulu mbadde mu kalulu
abalonzi obamanyi ne bajja biikiriza wano ne bakutenda ne bakusitula ne bakukola batya bokisi egenda okujja ng'oyinawo obu nze tombuulira mulonzi w'e Uganda gw'ogamba nti bannayuganda si basiru bannayuganda basiru era kalo bajja kukagaba ankule kyotamanyi Museveni ng'akkiriza okujagaza emyaka gy'ekinaana eyagambye nti awezezza ndi najwange nkugamba ubwo teyatukola ebikolobero bya buli kala naye nga ffe twamuleta mu buyinza okufaanana ne Museveni n'atukola buli kikolobero kyonna ne tukolimirawo Obote n'agaana okufa nawunzika nkugamba naye yamala n'akola ki n'afa yamala n'afa kyekyaddako Obote yayagala nnyo mutabani wa Kena era yali amuzadde simanyi mu baganda beeno gye mpulya gyazadde nti kubanga olwajja kufuna obuwagizi bw'abaganda ayongerezeeko bwaba kyoli afuuke mutabani ayongereko Wabalaŋŋo afuuke omukulembeze wa Uganda twesanga nga Katonda manyi Katonda ebiseera ebisinga obungi abeera nnyo ku ludda lw'abanyigirizibwa nga bategedde ensobi zaabwe lwaki babanyigiriza. Bw'ona nsoma ekitabo ky'Abassekabaka mu Bayibuli abakulembeze bonna abajjanga okunyigiriza abaana ba Isirayiri Katonda yabateekangawo olw'ensonga era Katonda teyayinzanga kuwa bantu mugigi omulembe Katonda gubalaga gwa myaka agaago teyayinzanga kuwa bantu mirembe ebiri nga gyakubonaabona omulembe gwa Museveni ogw'emyaka ano ogubadde ogw'okubonaabona tayinza kutongerako gwa Muhoozi gwa myaka mirala nanga gwakubonaabona wateekwa okuvaawo gwa Museveni ogw'emyaka 8 kuddewo omugwa Kyagulanyi ogw'okuzimba eggwanga lino okulitebenkeza n'okulitereza n'okuzimba byonna ebyakola ki ebyafa nze era kyova olaba olutalo oluli wakati wa Muhoozi ne Odrek Lwabwogo buli lwenfukamira wansi bwe nti Mukama Katonda musaba nti aluseesa alwongeremu enku aluseesa alwongereko oluku buli lwensaba Mukama Katonda mugamba ni Mukama Katonda amafuta bwe gaba gaggwamu mu lutalo olwo gongere bwe gaba gagwa ku Muhoozi ng'obusungu bumukendeera bumwongere bwe bwo obusungu bukendeera Lwabwogo bumwongere bongere okuba n'obusungu wakati wa Muhoozi ne Lwabwogo ng'ofunirawo obwo obusungu bwe bugenda tuwonya obusungu obwo tumanyi tuyinza okutwala obulamu bwo obwo obusungu bwe bugenda tuwonya obufuzi bwa Museveni okujja mu buyinza ali obulamu bw'abagenda Museveni najja mu buyinza ekyokuba nti obulamu bw'abali bwagenda tekyagaana Museveni kugenda na buno obusungu bw'abano naye kakati bunaatwala obulamu bwange ku ludda lwa Muhoozi ne Lwabwogo ndi ku lwani n'alibaddeko ku lwa Lwabwogo kubanga Lwabwogo nali mbaddeko naye mu Rapid Response Movement yabeeranga emakindye naye oyo sirina budde bwe kati ndi ku ludda lwa Kyagulanyi bali eri balwana ffe abakyagulanyi tuli wano katusazeeko tusaba mutonzi waffe nti ono gwe twalabye wamulabye Museveni enjovu ebbiri bwe zirwana ebisubi bye bikutuka weewala nnyo oyinza okulowooza nti Muhoozi Lwabwogo nze siri bisubi oyinza okulowooza nti ebisubi bijja kutuka oyinza okulowooza nti Lwabwogo ne Muhoozi balwana ebisubi oyinza okwekanga gwe olusudde nedda ssebo ebisubi bijja kutuka nzemu ebyo ebisubi siriimu era ne we zirwanira siriwo ndi eno nnengera kati ebisubi ebiri awo ewa Muhoozi eriyo ebisubi ne wa Lwabwogo eriyo ebisubi zo bbiri zigenda kulwanira munda mu nnyumba yazo ya NRM nzemu ekiri ebbiri zino nga zirwanagana bino ebisubi ebibi bikwezi neze njagala Mukama atuwa obulamu mukulu Sewandagi Mukama atwongere obulamu ebintu bino ndibikujjukiza nendeeta n'obutambi bwo kwezi nakugamba bwe nti ewaffe abantu bafiira wakati w'emyaka 0 n'38 bw'oweza emyaka 39 omanyi ojja kuweza 8 Museveni tuyajaguza ojokofe kati nkyali naawe emyaka 40 era byonna bino betwogera tugenda kubiraba ku Facebook page yange kuliko erinnya Nabbi Sentamu Sewandagi Atiku Pakiyaawo lwaki neeyita Nabbi emyaka 30 gye mmaze mu byobufuzi ku social media mu kwogera ku media zonna nga njogera tewali kye nali njogedde ne sikiraba bwe tunaaba tetuli ku mpewo wano ngenda kuwulira lwaki olutalo wakati wa Muhoozi ne Lwabwogo ndwagala era lwaki ndusabirya lwongere okubeerawo era nkulaga ekikye lugenda okuwonya eggwanga lino tutunule naawe emyaka 40 olawo batoli kiraba yabiri gikyawera kubanga ono ow'ekinaana takyaweza yabiri ajja kubaako zaati ekinaana kye yakkiriza bw'ogattako 10 gye tumubalira gy'atakkiriza then ayongereko emirala 5 oba 6 nze nali namubalya 227
sajja kudda bwe nali mbalira nga nabbi bwenti bwe nambalira naye bino byinja okugamba nga tuli ku mpewo byinja okugamba nga tuli ku mpewo 2027 byinja okugamba pulezidenti wamubalira ki kitange ne mukazi we era nga tukyakisuubira kijja kutuuka 2027 ono Katonda gwe tusinza Katonda waffe tasabwa kinene tasabwa kinene ekitegeeza era mu 2027 awo mwaboogera ku muhoozi muyinza omulabako ng'atudde ku ntebe emyezi eno oba 6 awo kati biri ebirala byenkugamba bibeerewo abali baawo banyumirwa obulamu obuddako nga Kyagulanyi yafuga naye Kyagulanyi osuubira nti alikwata ku ntebe y'eggwanga lino olaba Museveni yava mu nsiko erwakitula yajja n'afuuka pulezidenti naye ate ng'ayina obusobozi bw'emmundu yayina ki obusobozi bw'emmundu twagikoowa Kyagulanyi alina busobozi ki nga n'aba muli ku lusegere bagambibwa okuba nti jjajja ye yabamuteekako golooze nabalabi wano nga mubawaayiriza mbusimanyi gundi yasaze eddiiro yakoze ki nabalabi wano ng'olese wano abantu nga babawaayiriza batujjujja obujulizi ate mugamba nti jjajja ye yakwata bakatana n'abateeka ku Kyagulanyi era bali wa Kyagulanyi bakola emirimu gye ate ne mukeera ku makya ne mutugamba nti ate basaze egyo ne bagenda mwenaale kakati wabeerawo olwokowagamba nti mission ngimaliriza kakati kati katana yamaliriza mission ki Nuupu ekyalinga bwe yali yamaliriza mission ki Nuupu ekyalinga nga bwe yali gwe bumukulabako ate nga Nuupu gyogamba nti ewiiki 2 emabega abeegase ku Nuupu aba NRM ebikonge Muyanja Ssenyonga Nankabirwa Oweryera Emukono kakati abantu abagwedda bamuyanja Ssenyonga NRM bwe yasuulidda naawe leka Muyanja Ssenyonga akyayina pulaani akyayina ki yali mubaka wa parliament namwe muleeta abaagwa Nankabirwa talina bwali namwe muleeta abaagwa nze mbadde manyi nti olinayo abantu abategerekeka namwe mutulageeyo abaagwa Katerega omusajja kansala mulamba yasaze eddiiro n'agenda mu NRM Kazibwe Basiiru mubaka wa parliament mulamba gamba nti Katerega yakutte omuguwa n'agwessa mu bulago n'aliya ku muti waggulu ateekateeka gwessa mu bulago kuba mu byobufuzi kati eyo Katerega yeetuze naye mugambe eyeetuze wano e Buganda ekifonerezo nga tetunamuziika njagala olage abantu abanene nga Kagabo bwe yasala eddiiro Lwanga bwe yasala eddiiro Basiiru bwe yasala eddiiro ndi wano ndi nabbi mu byobufuzi abo bonna nga bw'obamenye baakwata emiguwa ne balinnya waggulu ku muti bali waggulu basibayo miguwa mu byobufuzi abo beetuga naye bwe weetuga ffe Abaganda nga weetugidde ku ttaka lya Buganda ne oba mu kyoli ne weetugira ku ttaka lya Buganda tetusobola kukuziika nga tetukwewenyudde embooko era abo emigo gyabo omwana yalinyenda ku kati kano ng'aka Falaawo manye embooko zibeera nnyo ku muti buno wa Falaawo n'azitema n'aziwawagula bw'ati omulala n'agenda e Bugisu n'atugira ebisaaganda by'amabanda biriŋŋanga 10 ffe tubalinda bulinzi nga balengejjaawo n'enkogo zaabwe twazigula dda ez'okuwa abajjwa ate abajjwa babasalayo entaana esimwa abajjwa era bebakusala waggulu naye nga tumaze okuwenyula embooko tugenda kubawenyula embooko awo ku mugwa betugidde NRM eyingirikamu ng'ogera ku yabufuzi mukulabako Bobi Wine ayina omukisa gwonna ogutula ku ntebe ya Uganda omanyi sagala kuloota nga ntambula omanyi munanga abantu bazibu nyinza okuloota nga kati kankubuulireko mwami Museveni bwe yali ng'ayambadde akantu kalinganga obutaawo buno abawala abatuweererezaamu wano emmere bwe babeera bwambadde bwe buti epuloni nga kaliko UPM n'ettaala mu mwaka gw'ekinaana ng'era atambula akola bw'ati waliwo abaamuyita envunza waliwo abaamuyita omusikawutu baatukwagala ogamba ti envunza bw'eyingira mu kigere okwata kikwanso n'ogitundula totemako kigere eyo envunza tujja gitundula abala baamuyita musikawutu abaamuyita omusikawutu baafiira Zambia baayita ne wano ne tubagaana okuyita mu Buganda ne tubayisa eri abaamuyita envunza baafiira mu nnyonyi tetwabalaba nako nga si abakubyeko nga tabakubyeko yadde oluyi waliwo abaamuyita Saamu Kuteesa oyo gw'olaba
mu kampeyini za 1980 ebigambo Sam Kuteesa bye yalangira Museveni mu kampeyini ezo bwe mbiddamu wano tetuvaawo ku so eno drone yetukimirawo ku ddakiika eyo byogere ani gofe ani bulijjo mbadde simanyi nti onjagaliza kubeera mu drone kampeyini ezikyabaddemu enziro ezasinga okubaamu enziro mu 1998 ze kampeyini ezaali wakati wa Yoweri Kaguta Museveni ne Sam Kahamba Kuteesa nga beesibye mu constituency ya Mbarara North. Yes, baavuganya mu constituency era baavuganya babiri, nga Sam Kahamba Kuteesa wa DP nga Museveni wa UPM ekibiina ky'ababidandi. Kahamba Kuteesa n'amuwangula ne balyoka balangira Museveni, bamulangira obunnalwanda, bamulangira ebyo kyagala kuyogera ebirala kubanga balina bamulangira mwana wa kibi ebyo byonna, naye abaamuvuma ebyo bali mu gavumenti ye bagira sebo gwe wekka kati nawe nkusaasira kwezi nga tugenda okwambala engule nga nkulengera wali ate nze nja kuyamba mbagambe nti oyo kwezi mu malega muleka ayite wayingire nange yengule teriiyo nze okusinzira ku byendaba badde mu byobufuzi era abantu babuuza nga Museveni omanyi nokolo bageraganya kujjo na Savimbi. Savimbi bukyanga alwana yali ajjeko gavumenti oyo Museveni naye abeere ye Luweero. Nimwe mulina strategy ki ng'abanupu okutwala obuyinza? Nze sirabawo strategy, sirabawo ideology yonna, sirina kyendaba, sirabawo gundi sirina ze kyendaba. Nyongedde okukakasa nga toli wanupu oba siri wanupu okuyiga tekukoma. Ideology kize mulina gwe oyagala ffe tukwate amasasi gaffe tugajje, oyagala tufaane nga bayezibola abakwata ebimundu byabwe ne bagamba nti bagenda kuba Isirayiri nga beerabidde nti essimu ze bakozesa mu communication Isirayiri kwegenda okutulisa baffe. Omuntu wange ow'ekasanda atamanyi kyanki, omuntu ow'ekasanda akole ekintu ekimu. Bw'oba oyagala kulya mmere ng'enjala ekuluma togenda mu ffumbiro era ogenda mu ffumbiro nga neoba gwe wagiguze kwezi toyingira mu ffumbiro gamba mukyala kwezi ekifi ky'ennyama sala kiri oteeke wano, eyo enkoko sala kino kyenja okulya kiri kyogira naye mukyala wange amanyi atera mukyala wo totuula ku meeza n'omuga gwe mukyala kwezi ogenda kunfumbira emmere naye ngwera oteesetese kunfumbira ki olwaleero. Eyi maama ffe tumala nakuteesa, nze mukyala wange tuteesa nangamba nti ngenda kukufumbira kino ngenda kufumba ne kino. Manyinaze ngaali ku buzibu ffe tutuula ne tuteesa. Nze buli lunaku kankubulyeko ewange eryakumi obufumbo bwange buli lunaku ndya surprise. Ntuuka butuusi bwe nti nga nti ati maama omulungi mwajjuma ate kano kubafumbye nga kayitirivu. Ewange tebikola nze era mukyala wange kati olaba nvuddeyo anti sooka owulire mmanyi kyagenda okunfumbira, manyi enva zagenda okunfumbirira ngamba nti dadi kiki envaki konze leero mame tuli ku zino nti ye za sente meka nti bwe ziti kakati kano nkateekeko nti kateekeko ngenda mmanyi bufu gye ngenda okulya so sibeeraawo nensanga nga banfumbidde. Mwanyinaze wamono nasiwe twamuteekateeka ng'agamba bugambi kubanga kwezi bw'otandika okubala ebyo tugenda kulya nnyama ng'oyemanya ya mutwalo gumu n'ekitundu ng'ogwo ogubala, tugenda kulya ttooke ng'omanya nti enkota ya mitwalo 2 ng'olekaawo, gwe kwata mitwalo 10 olinde emmere ku sowaani. Ewange tebikola kati bwebe bwe tebikola kati ffe tetujja kufumbirawo kati ffe ebyewaffe birala n'ebyewo birala. N'olwekyo kati gwe kyoyagala ffe tukole tetujja kikola wabula ffe tugamba bugambi omuntu yenna gw'ogambye ali ekasanda. Omuntu ali ekasanda yeetaaga okumanya ideology y'ekibiina, ennaku gweyirumye yeetaaga okumanya ideology y'ekibiina kya NUP, yeetaaga okumanya obaka wa values ez'ekibiina. Kwezo oli musajja mukulu Museveni yajja okukulembera wano nga weeyatulira era ng'otegeera ideology ya NRM eriki. Yali alwanyisa ekittabantu, yali alwanyisa obubbi bw'obululu, 10 points program wali ogimanyi era bibasooka okutuyigiriza. Ffe tulwanyisa obuli bw'enguzi ngate namwe mugirya efumbekedde wano mu ggwanga, tulwanyisa ekittabantu, abakuumaddembe okujja ne batta abantu ekyeyonoonere, okusiba abantu nga tebawozeseddwa mu makomera, obutali bwenkanya okudiibuuda ssente y'eggwanga. Omuntu naddira Embaale ng'eyina disitulikiti 7 ng'evaamu $2 billion n'agiwa $2.64 billion
nga Wakiso esinga mbalo obunene n'obungi bw'abantu erine district emu ng'agiwadde billioni 89 nga yagigyemu trillioni obwo butali bwenkanya ffe tujja kubulwanyisa tugambe abeeka Sanda kijja kufaanana nga bwe tuli wano Kwezi eyafunye miliyoni yo gye wagifunye oli enkoko amatooke n'ennyama Sewanda gy'alina 10,000 asibirire chapati n'ekikomando n'amazzi ekyo kye twetaaga si kuddira Kwezi akole miliyoni ye yali ekikomando Sewanda gy'alina 10,000 yali enkoko n'ennyama bye biri mu gavumenti eno ebitugenda kubirwanyisa tugenda okulwanyisa gavumenti eno abantu bufunze mwagala federo abantu okutuula awo mbufunze mwagala federo kitundu kyefeeko abantu okutuula awo bo abatono ne beegabira ebyobugagga by'eggwanga lino lyonna n'osanga akeedi gundi ya Kwezi edduuka gundi lya Kwezi minisita ow'ebyenjigiriza mukyala wa gundi akulira chairman wa Makerere University nti oyo mukoddomi waffe nti adumira amagye g'okutaka oyo mutabani wange akulembera Yunula oyo mwana wa senga wange akulembera Kampala Capital City Authority n'abaddako ebyo bye twagala okulwanyisa tutereze eggwanga lino buli muntu abenga alyeyagaliramu ng'Omuganda n'Omunyarwanda tewali avuma munne ng'omuntu ayinza keera ku makya n'alangira Kyagulanyi obusosoze naye nga Kyagulanyi mukyala we yeyitungo mulinaanye Katana addako ye Rwabongo ya Nubia Nibisi Muganda naye talina nakika kyeyeddira naye ne mulangira Kyagulanyi kyasusola ne muddiro ne yaddira abooluganda abako n'ab'emikwano abalinaanye ku sowaani ye ne mubasiriikirira ebyo tubitunulira mu myaka gino 8 era nze njagala kulowooza nti mwami Museveni ng'omaze okujaguza baaside y'emyaka 8 obukadde magezi takubulira kyamukaddiya tutunuulira mwami Museveni ku myaka 8 ng'atunuulira eggwanga lino butya bwe linaabaawo nga ye taliiwo ekyo kikulu mwami Museveni ng'atunula ffe abaliwo bwe tunaaba tuzze mu buyinza nga Kyagulanyi akutte entebe agenda kwongereza ku Museveni byazimbye oba agenda kumenya byonna tusaanyeewo obutayagala kulekawo kantu kona bayita Museveni ekyo mwami Museveni wateeka okukitunuulira bwe tunaazimbanga ebipya omuntu atuka okulowoozesa nti Uganda yatandika na Museveni bano abaana abato balowooza nti Museveni yasoose okulembera Uganda eno naye nga yatandika ne Sir Edward Muteesa Museveni abadde wa mwenda tuteekwa okumanya nti Museveni mu myaka gino gyavaawo ensi eno agirekedde ki waali Museveni alina ebisumuluzo ebyo alina ekisumuzo ekitwala mu kubonaabona n'ekisumuzo ekitwala mu kwesiima nze nakugamba nti ebbanga lyonna litubaddewo era litubaddewo teriyo muntu nsi mu Afrika mu kunoonyeza kwenkoze yali ekulembeddwako omukulembeze emyaka egisukka 3 ng'abaddemu emyaka 3 neefuna emirembe nga ye akulembedde emirembe gimulemye okuleeta Jerry Rawlings bwe yafuga abantu obubi n'attaba n'abafuzi bonna okubamala mu nsi eyo n'asigala nga bwe yejjusa n'amanya nti byakoze bikyamu yatuula n'addira ekisumuzo ekitwala Ghana mu kubonaabona n'akiziika najja ekibatwala mu kwesiima n'ateekateeka amagenda ge Ghana gy'emirembe kwetambulira Daniel Toroitich Arap Moi yafuga emyaka 29 byonna Museveni byatukoze wanne Moi yabikola Kenya okujjako kimu kyokka Moi teyayavuwaza bannakenya baludda lumuvuganya nine kati president tayavuwaza sente nga muzifunyi bannange amateeka bagasomera waago kubanga gwero yawa Museveni sente z'abawaka opposition zimulidde ntono muzimbye n'ekitebe mu mwaka gumu nga Museveni yazituwadde n'ekyewuunyisa Museveni awa Nuupu n'ezimba ekitebe naye ate ye NRM eyiye yagaba tasobola kuzimba kitebe naye ffe baawa yayagala nnyo omwana okusinga okweyagaliza omanyi linga tebananzibako pikipiki yange waliyo ebyayiyayi emaganja ebyo byajjanga ne biŋŋamba NRM yakuwadde pikipiki pikipiki yaffe NRM yagikuwadde nemugaa naye NRM ng'ateebambi nnyo neekwata Sewanda gy'owa opposition neemuwa pikipiki nga gw'omusajja owa NRM atambula ng'ogiyimbirira ng'osiiba weeyaguza lujjo tolina yadde akaana akali mu ssomero lya NRM egabidde aba opposition sente okusinga abantu baayo kati bagiwagirako ki anti nange kyembuuza nawe gye wali tolabanga biba bya bulimba nawe gye wali era aba opposition bangi nnyo bamanyi abasajja abayibbo bagamba bwe bali oyo ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala kumulya ayagala omwana
okusinga nze nnyina. omwana wange mbagala okusinga maama wange. Nze Gwe ng'oyagala omwana okusinga nnyina eyamuzaala maama we si nnyoko. Abaana abange mbagala okusinga mukyala wange. Maama we ayagala gamba mukyala wo omusinga okwagala abaana ababo. Ye amanyi bw'abaagala naye nze mbagala okusinga ye. Manyi Oluganda tulumanyi bulungi kankuddemu kutereereze. Oyo ayagala omwana okusinga nnyina oba ayagala abaana okusinga nnyabwe aba ayagala kubalya. Maama we yalina okusinga omwagala. Ono yazaala omwana gwe yaluma n'amuyitako n'akola wa tewali muntu ateekwa kumusinga kwagala mwana we. Kituufu naye waliwo kati Mwami Museveni bw'abanga ayagala Nuupu ne babasula ne Kasasiro. Mwami Museveni bw'abanga ayagala Nuupu okusinga NRM faawo twamutebuka. Naye ajagala nnyo. Ayagala kugirya. Okimanyi abagala naye tajja kutulya. Abawa billions, abawa lidika. Lindako. Abawa buli kimu. Mwami Museveni atuwa billions. Ente ze azitunda mu katale ky'okufuna billions ezo z'atuwa. Mu gavumenti yabateeka mu budget. Gavumenti ya Mwami Museveni oba gavumenti ya Uganda? Ya Museveni toliko kubuusabuusa kale namwe mugigendemu. Eyo gavumenti ya President Museveni yasalawo nti olwaliro minisita waali ekya minisita taliiwo. Olwaliro gwe gundi ogenda wano era nga bagambye kwe kuteekako musango. Tolabanga mubi. Kubanga abanga ye nannyini gavumenti nga yasalawo naddira ffe abali mu NRM abasajja be abamubeererawo essaawa 24 ne tulwana ne Basewandagi nga batuvuluga ne tujja wano Kwezi bw'amala okukyaza Basewandagi ne tumusaba naffe atuwe tugende tulwanirire. Bo ne batambuza ffe ne tutambuza ebigere ne twerya enkuta nga tetulina na mwana n'omu ku yunivasite tetulina na mwana n'omu alina sikaala ya gavumenti ate n'aziwa Basewandagi n'abagulira pikipiki ne batambulyamu. Then Mwami Museveni yandibadde yagenda dda nga ne mukulembeze takyalimu nga yavaamu jjo. Anita Amonga yaliwaawo. Yaliwo FDC. Ali luddawa. Kati omuyitawo FDC. Kayewa yaliwaawo. Kati omuyitawo FDC. Museveni abudaabuda nnyo abamuvuganya okusinga baali nabo. Ekyo njagala okitule. Kati Kiwanda yabadde akaaba. Nga Kiwanda agamba nti bamusuubiza nti President Museveni bw'atamuwa pensioni ye ey'obukadde 10 n'atamuwa ne V8 gye yamusuubiza agenda kwegatta ku Kiwanda eyaliko minisita akaabira ne pensioni ey'obukadde 10 ate era yagambye agenda mu Nuupu ng'ali minisita singa tebamuwa V8 ye ng'anona ki mu Nuupu ani amuleeta tageza ajja nze nina abantu benkakasa nti bwe ndibasanga mu ggulu ngenda kweyambulamu engoye zonna eggulu ndifulume. Gwe ng'oweekalakaasa nnyo ne mu ggulu ojja kwekalakaasa Katonda wattu era bwe nkusanga mu ggulu mmanyirawo nti lino si ggulu kino kifo kirala mwe tuli era nfulumirawo. Ate olifuluma ng'okyalina obusobozi obufuluma kati Kiwanda mujja kubeerayo kati Kiwanda eyagamba nti bagenda kuba akabonero ku linnya lya Museveni n'erya Muhoozi n'erya Janet Kataaha kati ng'enkyagamba nti wa Nuupu era nga nsanga Nuupu ng'asose kukkuluma bamusuubiza V8 ne batagimuwa ne bamusuubiza pensioni y'emikadde 10 ne batamumuwa enkya ne musanga mu Nuupu nze Sewandagi ne simukuba ate n'omukubira luddawo agenda kwesimbawo ka Mityana North ng'ani amuwadde fa aba Nuupu era ajja naye ate muleke kulowooza nti tuli bajega nnyo. Omwaweera Lubongoya eyakwatanga briefcase ya Museveni yagikwatirawo ate kakati Kiwanda omanyi ebyo oyo wolokosa oyo akankulaga ekifaananyi wano gireete ng'akikutte bwagikwata ompaaki omutwalo ngulina wano kale gujjeeyo omutwalo nga bwetwogera ulya wanyumya gujjayo sente briefcase yali agikutte ng'agikutte kola eya Museveni mwaka ki tombuuza mwaka ebifaananyi sooka oyogere ku mwaka gwe wabeeranga mwenaali kubanga nange mu 2322 nabeeranga nsobola okukwata briefcase ya Museveni. Nawe wali ogikwata? Nali nga nsobola. Nuupu teriiwo. Kiraba? N'emyaka 2. Nuupu teriiwo. Kakati awo bwe buzibu mulina. Kati Museveni bw'abanga ggwe. Ate mmwe laba mwe twabatebuse nnyo. Bw'abanga ova kumenya Tayebwa n'omenya Anita Amongo nga tebanaweza na myaka 10 nga bavudde mu FDC nga bo Museveni abakozesa. Mwe ne mulowooza nti ffe bano abaali babaddeko ne Museveni emyaka 2 emabega balubongoya bo tebajja kukolera ffe. Then ogwo omulimu gwe muzannya atakazanyo kwezi ke muzannya tukalaba. N'okimanyi nti abantu babatebuka dda nti mwenna mukolera muzeeyi. Mwe be tusinze okulaba. Nze simukolerangako era siina gwe nali negaseeko. Bino byennyini by'oyogera kati. Bino byennyini by'oyogera. Noyingira Nuupu.
Kwezi ne Lubongo yanava eri Museveni yabanyiza nnyo katola kankubulireko nze Sentamu Sewandagi bwe nvaayo waliwo Democratic Party eyo saagikolamu nenkwata Muzeeyi Bidandi Salinange ne tutandika ekyaffe People's Progressive Party ne tukibeeramu emyaka egyo kyakunyiza okuva mu People's Progressive sibangako munyiivu kyakujjayo era sivangamu okira nti Museveni yakujja eri n'akuzza eno sivangamu nti nno nanyize nze bwe najja wano e Lubaga nga nzize okwesimbawo ng'alina amaanyi wano e Lubaga eyalina abantu be nanneegayirira mwami Sewandagi jangu nkuwe kaadi maama wange Joyce Nabbosa Sebugwawo ebyembi maama wange Joyce Nabbosa Sebugwawo eyandeta mu FDC nandekamu ye n'agenda n'ayingira mu FDC namugamba nti eyo gy'olaga siyinza kugenda eyo waliyo abaseze eyo gye navwa sisobola kuddayo eyo waliyo ekyangobayo ngamba maama bayi era netusiibulagana bulungi n'akola kinaagenda kati nga nkyali wano ate omuwa butwali n'emmere ye ne mu FDC n'ayingiramu n'emmere ye n'ajabulamu ebitundu 5 ne ngamba kooti nali ne muto wange ono nga tutandika ki nga tutandika ekintu kyaffe kino ekya people power n'agula emmotoka eya PPP kaŋŋende ewa muto wange musaba mpe ku lifuti olwo ogenda waani ate eriyo muto wange omulala atali Kyagulanyi gwe kwezi gwe muto wange nze ndi mukulu kakati ate lwaki bwenjogera ku eriyo muto wange omulala alina ekibiina ekyebyobufuzi nenga mweyagalidde bannange ne muva naye mwe bakwezi era mu ku nsonga lwaki sivaano ku kwezi media era nkwagala ku kwezi media wano ate lwakuba babaana ba Megatron bo mbakubiramu bwenti mbakoneramu nnyo bonna mwena big up mbawane ku nnyondo naye ko ku kwezi media kuno ensonga eŋŋaana okuvaako kuno musinziira kuno ne mutukuba amagye amavundu ne mutusiiga enziro ne mutuwaayiriza Museveni bweddira sebo Museveni tasobola kuwa baana b'ennyama naye agiwaffe abannuupu Museveni tasobola kuwa baana be byakulya sigamba nti baana be naye abiwaffe mmwe kennyini mwali baana be n'abadiployinga mu nnuupu kati Sewandagi gwe omusajja akoledde State House emyaka gyonna kyekyakunyiza nodda mu nnuupu Lubongo ye yali akwata bulikesi kyekyamunyiza okugenda mu omanyi kati ekizibu kyolina olw'okubanga oyagala okubiiya Lubongoya oyagala okubiiya Lubongoya omusiiga enziro kakati liwali wawanira kimuganda wange Nyanzi kati enziro yo gyotusiiga enziro yo gyotusiiga emansuka Nyanzi mutegeera enziro emansuka nze kankubuulire gwe sitegeera nkyogera kati nti gwe sikutegeera kati Nyanzi mutegeera enziro yo gyotusiiga emansuka nemansukira mukulu wange Nyanzi n'omusiiga pupu kati ekigendererwakyo ekyo ekigendererwakyo olina gwewagira eri mwenaalemu kati oyagala kusuula Nyanzi muwagiranga Nyanzi era mwagalanga Nyanzi simwagalanga Wanuupu era Nyanzi waba tannaba kumanya nti tannakutebuka kumanya nti olususu tolo nomwagala nze okwagala Nyanzi mwagala bwagazi nga bwe njagala Semaganda ono agenda kujja wano Lwaga South nga bwe njagala Juma Waswa omanyi Putin kye yakoze mu America ate gwe naawe obakubanga weesimbye waffe nawe nandikwagadde n'ekitono omanyi Putin kye yakoze mu America yagenze okutunulanga obululu bwonna gwe buleeta Alice Kamala ng'ate Alice Kamala tamwagala nga musajja we gwayagala ye Trump n'agamba nti Mukama Katonda nkoze ntya n'akeera ku makya n'agamba nti bannange empagira Kamala abantu bona bagambe nti Putin tayinza kuwagira Kamala tukuvuddeko tugende wa Trump kati naawe byoliko kati nga bwe mugamba buli omu awagire Museveni oyo ayagala Museveni oyoyo lwaki Museveni kanga baana isha Museveni olwaleero wano Museveni saagala kumugeraageranya ne kankuwa ebyokulabirako singa okwata ettu ly'embizzi manyi kasiba nti yakugaana okukayita mutambuza ddembe anti ye vice chairman w'abali b'embizzi chairman waabwe chairman w'abali b'embizzi wamuleta wano ekayibanda omumyuka wa kayibanda ye balamaze Dawudi mpozi nga yamugobye kati omumyuka w'abalamaze ye muto wange Kakibante kati bw'okwata ettu lya mutambuza ddembe ng'okaguze bwoti n'okateeka ne boona akasiba mu birungi ebifaanana bitya n'oyingira nako muzigiti oba oleeta obuzibu kamutambuza ddembe ne bw'okwata akafi nga kenkana bwe kati n'oddira Dayana y'ennyama y'ente
ente bamaze zisala bazireeta Diana musera ngejjude likennyama ente 10 kana akafika mutambuza ddembe akenkana bwe kati n'okasuula eri waggulu ku nnyama eno wansi ennyama etuuse wate kasuddeeko neno okasuula eri waggulu ku toopu eno yonna ennyama eba haramu era ebanfu si kyokka toteeseka na kanyama ka mutambuza ddembe naye bw'omala okukwata ku mutambuza ddembe obwoti n'ojja n'okwata tulina ente zaffe 10 naye n'okwatako kimu ku kyo bwe pa zonna ebisambi 10 kuba ente 10 ziba n'ebisambi 10 ebi n'emikono 10 ebi bwe naye ng'okutte bukwasika mutambuza ddembe n'ojja n'okwatako ku kisambi kimu bwoti ennyama yonna eba haramu ye musajja wo gobadde otugamba emyaka era ensonga lwaki ffe tumwegayirira nze njagala kwegayirira Pulezidenti Museveni aleke kulowooza nti okukuuma byakoze twakola manifesto yaffe mu 2000 bagiyita consolidating the achievements of the movement amaanyi g'obukristaayo golaba kati nti kumpi mu nsi yonna abakristaayo bali ebitundu 3 byakuna ku buli bantu bonna abali mu nsi yonna gava ku kintu ekyo ye Yesu omutandisi w'obukristaayo okujja mu nsi ng'alina ekigendererwa n'akola ekigendererwa kye n'amanya nti kiweddewo n'atuukiriza olubimbi lwe n'annyuka n'addayo mu ggulu singa Yesu teyalemwa kwekuumira mu nsi eno okuba ne leero ng'akyaliwo kuba yali Katonda ng'okufa yakukomako nga kusikwe kukoma ku ye yali asobola ddala bulungi nnyo okugamba ti nze nga Yesu sijja kuva mu nsi eno kamberewo nga ntambuza obukristaayo paka lwe bunaakola ki naye yamanya nti amaanyi gaabwo gajja kubeera mu kugenda kwe amaanyi ga mwami Museveni ne ligase ye ejja kuva mu kuvaakwe mu buyinza ate n'atabukwasa yadde omu kwabo abamulinaanye tunuulira Jerry Rawlings ng'ava mu buyinza bwe nabadde nkulaga teyabukwasa muganda we teyabukwasa mukazi we teyabukwasa mwannyina teyabukwasa kitaawe teyabukwasa wa Luganda lwe yadde ow'ekika kye yadde ow'eggwanga lye gyemirembe gye balina Daniel Toroitich Arap Moi naye ng'ava mu buyinza bwe nabadde ndiko twatuukidde wano teyabukwasa muganda teyabukwasa kitaawe teyabukwasa mwannyina yadde mukyala we ng'ate bonna baali basobola mutabani wa Moi Gideon Moi yali alina obusobozi obutuula mu ntebe era njagala okubulya nti okugenda kwa Moi n'aleka entebe abalala ne bagituulamu baki n'abalala kwe kuteekedde Gideon Moi ekkubo erinaamuleeta okulembera eggwanga lino nagambye ndi nabbi mu ebyo njagala obe bulamu osabe Katonda bulamu ojja kulaba ku Gideon obuyinza yagala bwa ba uliriza ojja kulaba ku Gideon mutabani wa Moi ng'akulembera eggwanga lino Daniel Toroitich Arap Moi yateekateeka Uhuru Kenyatta okujja afuuka omukulembeze wa Kenya era yamutemera ekkubo eri mufuula ekyo nga kubanga Daniel yali vice president wa Uhuru wa Jomo Kenyatta nga tebalina Luganda yadde naye n'ateekateeka nga mutabani wa Uhuru Kenyatta mutabani wa Kenyatta oli Uhuru ajja kujja naye n'atamuteekawo n'ateekawo Mwai Kibaki Uhuru Kenyatta n'ajja kati Uhuru Kenyatta ono n'ateekateeka mutabani wa Moi Gideon Moi ajja mu bukulembeze ajja kujja naye Gideon Moi si bwe yataddewo yamutadde maaso mwami Museveni akyasobola bulungi nnyo okuteekateeka mutabani we nadda mu bukulembeze mu 2045 eyo 2046 batawunze naye omwana kitaawe wa myaka 8 akyatukulembera omwana akola ajja kuba wa myaka 67 Munangagwa akulembera Zambia wa myaka 8 kati yakwata obukulembeze nga wa myaka 7 mu giijo omusajja Trump agenda kati agala okulwanira obukulembeze wadde nga tebagenda bumuddiza yakwata entebe nga wa 7 si yekka Joe Biden aliko olwaleero yakuta obukulembeze nga wa myaka 76 n'abukwata kati akonye 8 kitegeeza omuntu bwaweze 8 batakyasobola kakati kitegeeza ki emyaka si kyekikulu naye omuntu bw'otuula ku ntebe by'okoleddeko kyekikulu ebbanga ly'oluddeko si kyekikulu si yekka muwalimu Julius Kambarage Nyerere yakola Abatanzania ebikolobero bitagambika n'atuuka n'okubajjisaawo amawanga gaabwe yagenda era kyekimuze kubimpakanya n'Abakatoliki nga baagala bamutongoze abeere omujulizi nisi mutukuvu bamutongoza tekisoboka tebamutongozanga lwaki nkontana nabo Katonda yatonda Abachaga Abakisi Abanyamwisi Abanyabumbu n'abakina baki amawanga nga 10 mu Tanzania
omusajja oyo Mwalimu Julius Nyerere ne yeefuula katonda we Tanzania, amawanga n'agasaanyaawo. Osanga omuntu kagamba nti nze ndi Muchaga naye nga bwemugamba nti yogera Oluchaga nga talumanyi. Bonna boogera olulimi olwo Luswayiri, naye ne bwe yaboogeza olulimi lumu enjawukana zaabwe n'obutakkaanya bwabwe tebwaggwawo, baasigala babulina. Naye at least bwe yava mu bukulembeze Tanzania alina wetuuseeko. Gwe nange tuli bakulu. Mu 79 abakomboozi we bajjira wano ng'essaawa gy'olina ku mukono ng'ekkubye essasi n'ofa, omukomboozi n'agitwala. Kyali kiraga ki? Obwavu obwali e Tanzania. Ffe babbangako essaawa mu 79, kati ate ffe tudde essaawa mu 2029. Kitegeeza bannayuganda kati baavu nnyo. Emponga byoya nga n'ebyoya bayinza obutabiwonga kubanga enkoko zibajjako ebyoya ebyokuwonga tebazirina. Naye ogwo mulembe gwa Museveni gwe gukutadde mu bwavu buno obukudde ejjembe. Abantu bambi ndi mu mudaawo ne mwogera ne mugamba abantu buli kiseera mbeera mu narrations obwavu tebulikoma. Naye ayogera ekyayinamu. Nze kwezi kyotasabanga kubeera, saba nnyo Katonda akuwe obeere omu ku bagaba, tobeeranga asabiriza. Njagala osiibule ssebo. Okusaba ng'osaba mulimu munene nnyo okusinga okugaba. Ate okugaba agaba yaafuna empeera. Oli mutuufu. Asaba okugaba kikulu nnyo. Bino bye twogera bigambo tubyogera nga ffe ne tubyogera ku lwabulungi bwa ggwanga. Okugaba kintu kikulu. Tubyogera kubanga Museveni twamukyawa nnyo. Kubanga bw'ona tugamba nti Museveni twamukyawa nnyo, emirembe engalo buli ogujja gusinga buki Gunnango. Bw'ojja olaba obubi bw'abakulembeze abazze babaawo, kati bw'opima obwa Museveni bubi okusinga abalala bonna abaali batukulembedde. Era bw'opima omuwendo gw'abantu abatiddwa ku mulembe gwa Museveni mungi okusinga abaali bamukulembedde okusooka. Ekyo kitegeeza ki? Nti wasobola okuddawo oyo gw'ayagaladde mu buyinza n'aba mu by'okumusinga emirundi 10, naddala oyo gw'ayagala ateekewo n'aba mugwanyiza. Ebiseera by'eggwanga lye eby'omu maaso biri mu kintu kimu kyokka, okuwummuza obukulembeze ne buva mu mukono gwa Museveni ne bugenda mu mukono omulala Museveni gw'atalinaako konti. Awo Uganda lejja okutereera. Lejja okutereera. Naye bwe bunaasigala mu mukono gwa Mwami Museveni, tulibeera nze naawe wano nga twogera. Ne bwe tuliba tufudde ndikusanga mu ggulu oba ku bijja by'abajjajjaawo, kuba ndi bantambula ku nsi nga ngenda nkulambulako gye bakuziika semanyiiyo, naye ndikusanga ku bijja bya gy'ompoomera nnyo. Ngenda kusanga ku bijja by'abajjajjaabo ng'oliba oyitaayita nga ntambula omwoyo gwo tegujja kutuula mu nsi y'emyoyo. Ndi mukozi kati ndi bampitaayita nekusangako nga kuba gwe bagenda kuba tebakukkiriza kuva ku bijja by'abajjajjaabo. Ku bikolobero by'okoze mu nsi eno kwezi bajja kusibiraawo ku bijja bw'ogenda kubeera mu kkomera ku bijja by'abajjajjaabo. Weewuunye nyinza okuba nga nze nja okulambula ggwe. Tosobola. Nze tosobola. Nze siyina lutalo na muntu. Kati olaba wano. Naye gwe oyina entalo. Olina bw'ogenda okuziikula olaba wano tuli. Anti gye mirimu gye nnina okukola gye gigenda kunsobozesa okulambula. Olaba wano tuli. Wano nambuddeko okulaba gye mbeera naye nze nzija wano nenkusanga. So nze ngamba ti bwe ndi bampitayo eyo nga nkugamba nzize ku bijja by'abajjajjaawo bali babakuziika nga twagenda ngenda kugamba nti kwezi jjukira olunaku lwatudde mu kati ka Falaawo ne nkugamba nti obukulembeze bwe buliva mu musono gwa Museveni ne bugenda mu mukono omulala Museveni ng'agulinako control, enkusa eno egenda kulukuta musaayi. Ensi eno egenda kulukuta musaayi. Abakulembeze bonna abali emabega wa Mwami Museveni bonna b'otunuulira bajja obanya omusaayi. Mwami Museveni ono talowoozanga kukutta bantu nga bw'obalaba bafa ensangi zino. Naye bano abali emabega wa Museveni ne bwe twogera ebigambo bino be bajjawo mambo baado zaffe, kati eno social media bagenda kugijjawo. Njagala gw'okyaseka era mwannyinaze mugamba ayongere capital mu dduuka. Eno social media bagenda gijjawo. Tetuyinza tuuka 2026 nga social media eno ekyaliwo. Bino bigambo byange mbikugambye kubanga bamaze okumanya nti abantu bangi eyo buno obuntu mubusala ne babulaba. Tudda kuno eri baatugoba ku zireediyo gye baatuwuliriranga, kati muddidda buno obuntu we mututadde 2026 waanaatuukira. Reforms z'amaawo wazirabye? Atuwadde reforms n'ateekako addidde omanyi ekkenderera ya kwiniini baliteekako akasuga kooti naye gwe linuune ngolowooza munda liwoomerera alitaddeko abo akatetulabako
mu reforms zonna zaakoze ebintu ebirala byonna byayogedde ebina tebisobola kukola. Toyinza kujja magye mu kulonda nga Mwami Museveni ye president nga kyagala okuteesimbawo. Mwami Museveni awatali magye tawangula kalulu. Oli mutuufu. Awo nzikiziganya naawe. Kati bino Mao aze mu kunyumyamu bunyumya naye kiri ekirala ekireese n'agamba nga tuli bino byonna byakuyisaawo kiri kyekyalumu kyennyini. Nakugamba wano manyi kati gwenda n'okanya naye bwanabbi bwange tebunaba nakuweza mwezi. Nakugamba nti ekyo ekiteeso lumu kyakongojja kirina nannyini kyo. Kati Mao akireese mu constitutional amendment. Akitaddemu. Buno bwonna obulala lumu bwe yali atulaga buno bwali busamambiro ng'atufera ekinyusi kyali munda nga buno bwakulembeza tebuliiyo. Kyova olaba aba-DP bamwegaanye nga kyekibiina kye, aba NUP ne bamwegaana, aba NRM ne bamwegaana, n'abe ne bamwegaana. Kati Mao akutta omuguggwa aguleeta. So ekira kye bagambye nti bagenda kugaana fundraising mu biseera by'akalulu. NRM ekyayinza okuwangula akalulu nga tegabe ssente. Tubeera nayo mu balonzi. NRM nyina weyinza okuwangula akalulu wano nga tegabye ssente. Anti yeziisa mu babaka baayo. Kati juzi President Museveni buli LC yagiwuleza emitwalo agaaga. Ng'aziwadde babaka. Bagenda bazigaba buli LC emitwalo 3 naye kati kwezi LC eriko abantu bameka? Soko yogera ab'executive baayo baliko bafuna 1000. Gwe nkwe emitwalo 3 ewo gimalako ennakumeka? Nze tezinyamba. Naye abantu b'ekyalo 1000. Tulabanga Museveni atunafuyiza nnyo. 1000 mu kyalo. Kaakati bannyabo ne bassebo ono abatenderezza nti 1000 mu kyalo kya bbeeyi. Wane waffe 1000 lulya chapati n'akacupa k'amazzi terugula na kikomando kikusa mwana muto. Chapati y'ebitaano kyasolo girya. Iba teri. Kati abitegedde. Chapati ya 1000 wane e Kampala terumala na kikomando kya mwana wa myaka 2 kyalya nakkuta. Kati ffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ze mbuyinza tetugenda kubawa ssente naye tugenda kubawa obusobozi nga mwe muyita Ssewandagi. Mwami Ssewandagi jangu wano twafumbye ekijjulo n'enzija ne mungabula n'entambula. Akuwa obwami abakuwadde kulya bwe yalinga engombo ya Buganda ng'omwami bw'oba otambula abantu bwe boolimu bafumba bijjulo n'olya. Kati wano bagamba nti akuwa obwami abakuwadde mugugu gwakugaba. N'olwekyo nze mbeebazizza nnyo okutuwuliriza bye twogera byaffe. Naye njagala kubategeeza ebbaluwa ffe gye twawandikira akakiiko k'ebyokulonda ne mukuba byasi Solicitor General yagizzeemu. Bannanga abantu baagala mukuba byasi wano nnyini ku mukutu bamusaba. Mukuba byasi tatambula ojja kumunoonya wuwe entebe. Gyali Megatron ne Quest Media zijja kugenda zimulaba. Bwe zinaaba zaagala omulaba. Takyatambula yalwala amagulu. Musajja kwegamba nnyonyi ye muti teguyinza kusitukira nnyonyi. Mukuba byasi nsulo yakumanya. Nze sagala abantu bepanka sijja muno. Omanyi mwagala nnyo gamba kwepanka. Mwagala nnyo gamba kwepanka. Omanyi ffe tuba tuweereza eggwanga. Kati nze njagala nzikirize. Nze bwe mbanga mpeereza eggwanga lyange sepanka. Omanyi waliwo kyotagala kukkiriza. Nze waliwo abantu abantuukirira nga basuubira nti ndi kino naye ne bagenda okulaba nga ndi kirala. Waliwo kyotayagala kukkiriza. Nze nteeka okukkiriza nti Kwezi gwe mukulu kunze. Nze nzikiriza mu kumanya kwange nti mukuba byasi mu kumanya ali mu kiti kike. Era nze okumanya si kwe kunoonya nze. Olaba Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yabeeranga carefree atambulanga n'agenda wali n'agenda wali. Tamale Mirundi yalina amafuta ga gavumenti ag'obwereere. Ani akulimba? Tamale amafuta yageeguliranga. Yavuganga motoka mmyufu eyaawa ng'ageegulirawa gampe nga mutwalire. Olaba bw'atajja omwagala lunaku lwakumeka. Lwonna. Njamuterako emitwalo egi 5 ajja kujja era ojja kumulaba. Abalabi mukuba byasi essaawa yonna mukulu Ssewanda gyagenda mutuleetera nga bwe mwasabye. Ayina ebigambo ebirungi n'ebirowoozo ebirungi. Tumwetaaga ku mukutu guno. Naye oteekwa okumanya nti obudde ojja muwa essaawa namba. Tewali buzibu naawe nkuwa ssaawa. Era atuula wano n'ebitabo bye. Naawe nkuwa ssaawa ssebo. Ajja kujja. Sikuwa kituufu. Era bannyabo ne bassebo mutwale ekigambo kyange. Lubwama mukuba byasi mugenda mulaba wano ku Megatron ne Kwezi Media. Amafuta ojja gatuusa agamuleeta. Njagamuwa era ajja kutuuka. Kale bwe tutube tubadde diiru ewedde ekutuse. Omanyi bagamba nti no guva mu ngabo. Nze ogwange ffe tugaba nnyondo. Ffe tugaba nnyondo kati twabayiga tetukyabawa ngalo zaffe. Tugaba nnyondo. Ssewanda gye weeyagalidde.